Ndi bulungi oli otya? Ali said omukyala we yakoze atya lwasa nalaba mumamirira luli yali amuse ataka video yako banange neera omukyala we yeekweka omanyi nga nembuka video yali yeekweka kisaalira basaalifaako naye nabiwulira yakateeka ku lugundi ku Facebook nga Diana yeekweka face amukwataka video ka seconds nga 10 eto wakalaba ye abanyonyo ndabadde kiri ku media yayanjudde oba bamwanjudde n'ekifaananyi kye nalabye bamwanjudde naye omusajja nga yeekweka face lwaki simanyi awo gyo kitoyira namba yakiba kikubire kubanga kibawa information esinga tekiyinza kugituwa jjukira omusajja oli yakirangira ekyo bawa na information kyekugamba ekyo lupi okimanyi naawe naye gwe oli musajja wange muno omusajja wamuno bamuva Bulaaya biki owaaye gwe omunnamawulire yes agamba ati aje kumirika enkola ya video njagala okuba nga nkubaza okuba nga okona kadako subscribing tukivuge tukyongereyo so olunaku lwa leero kibozibozi kitambula nti omukyala amanyikidwa nga Diana Navatanzi omukozi wa BBS Telefina omuzanyo wakazanyo ku TV ezenjawulo wa TV ezenjawulo nada otunulya TV nga Bukede TV ne TV ezenjawulo kwazanyira obuzanyo kuze butambula nga kuzanyo nga akali amagwa so bize butambula mu mbeera yokuba nti Diana Navatanzi ono kigambye okuba nti yes yayanjudde oba yakoze omukolo guli secret ogw'ekimpowooze oba omukolo ogw'ekizikiza omukolo abantu gwe batategedde mu mbeera eno njagala okukubiriza ogenda okunoonya ku Sheikh America Koma akusomera edduwa asangibwe Nansala Naluvule ku namba y'essimu 0775 Sheikh America Koma yalina ekyokuddamu kyo gwalina ebizibu ebyokuba nti onoonya omulimu amaka gaganye otunulira n'embeera y'okuba nti oli Bulaaya ebizibu byakwezingako nebisigadde Sheikh America Koma kyekyokkuddamu kyo naye muyimbi yagala kukolera audio video n'okutambuliza music ku TV radio ezenjawulo n'okukolera media tour okola interview n'ebisigadde booking omuyimbi kuyimba mukolo n'embaga tutuukulire ffe aba RP Music Promotions tujja kuba tukikwasaganya so mu mbeera eno Sheikh America Koma yekyokuddamu kyo ne RP Promotions bwoba okwasaganya mu mpolampola kibe nga kitambula so omugagga Emmanuel Lwasa tajja kuzikiza mu mbeera y'okuba nti Diana Navatanzi ebifaananyi byafulumye ebiraga nti Diana Navatanzi onalabika nti yakoze omukolo however ffe tunoonyereza mu kunoonyereza ne tukufunira side za mirundi ebiri oba version za mirundi ebiri esooka omukyala Diana Navatanzi ono waliwo ku post gye yakoze ku Facebook ye ku mukutu gw'omutimbagano yasaddewo omukwano obutima bubiri blessings are like hugs from God nakirira amasana agamba styled by Kushona Designs photographed by Braille Pictures more blessings so mu mbeera eno ne tugamba nti Kushona ono ayinza okuwanvuya ensonga so mu kuva mu ky'okuwanvuya ensonga ne tunoonya ku Braille Pictures ono blood wange azaakuba ebifaananyi bya Diana Navatanzi kifaananyi kya Diana Navatanzi kyolaba kyonna ku mutimbagano ye mukama wange ono Braille Pictures yazaakwasagana Diana Navatanzi so mu mbeera eno ne tugamba katunoonye ku Braille Pictures side ya Braille Pictures ku mbeera eno y'ebifaananyi bino what were you get ndi bulungi oli otya? Ali said omukyala we yakoze atya lwasa nalaba mumamirira luli yali amuse ataka video yako banange neera omukyala we yeekweka omanyi nga nembuka video yali yeekweka kisaalira basaalifaako naye nabiwulira yakateeka ku lugundi ku Facebook nga Diana yeekweka face amukwataka video ka seconds nga 10 eto wakalaba ye abanyonyo ndabadde kiri ku media yayanjudde oba bamwanjudde n'ekifaananyi kye nalabye bamwanjudde naye omusajja nga yeekweka face lwaki simanyi awo gyo kitoyira namba yakiba kikubire kubanga kibawa information esinga tekiyinza kugituwa jjukira omusajja oli yakirangira ekyo bawa na information kyekugamba ekyo lupi okimanyi naawe naye gwe oli musajja wange muno omusajja wamuno bamuva Bulaaya biki
owaye gwo munnamawulire wambuuza kale nozambuulira linnya lye wambuuza Bulaya soka owulirize jjukira ebifaananyi biyitirivu toyina kumalawo kyemmanyi bateekayo bajja kuteekayo eri ojja kugira nakwera mu maaso kikyo oyagala gwe munoonya tasobola kufunika ekyamazima gejjo nnoone tasobola kufunika kwabaddewo okwanjula waliyo mu kibuga nabyo mulaba ate ombulira musajja babitadde ku TV ndabye ku social media nga babitaddeyo tekuli vidiyo ndabye ekifaananyi golabako ka video clip kugundi ku Facebook ye ezisimu nina tegena kulayimu simu wagisuula ekinya ekyankalanamu eryanda nsiri kulayini nyina n'omulala nkubidde bayidawo kitegeeza bigenze ku media ate ebifaananyi byataddeyo kati mba nabuuza ggwe neera nti wombuulira ekifo nze mboyisinga byange kug'omunda biki ekifo nomba kitegedde bwe kyonimanya kiri bwekiti abantu bakoze omukolo ne guggwa buli kimu ne kiggwa byonna bibyo biraba mikolo gya ddala naye information endala eddako yalina ogibeeweera kuba era yalina era ya positive Alan yabaddeyo Alan Cruz kajaji breakinga tanagiteekayo ne kajaji breakinga kajja byonna ddala yabiyina yenga ye kyentegeeza nti kajaji breaking okimanyi kyentegeeza yadde simu gwe wali olabyeko ekifaananyi anti kyenkugamba kiri bwe kiti tasobola ajjogera ku kyaliwe naye ajja kudde nga laba abantu batandise okuwalanya nebwola okupalapase osobola afune lwayo nkutudde gwe abadde akimala n'envoyisinga ebyange nze gwe kyolina omumanya gwoli wange kati ddala naye yalina akaddako osanga walina obbalagira byonna simanyi nebapositinze gwobina kale waliwo aŋŋambyeko awo naye nga kitakakanye bani alina kuba bitadde leero abitaddeyo leero njogerayo ku peegi yo laba bitaddeyo mbadde manyi obadde ombuusa ekifo Bulayo kyokka kifo gye babadde nze nembiraku abantu bange ku YouTube ate kati saakwa interview kifo nze kyembadde njagala kyokka kigadde nze simanyi programu z'abantu anti nze kati nze kuba bifaananyi gwe mulimu gwange so kati sebo watuuse mu kifo n'otakijjukira kye baakututyemu simanyi bulungi nnyo naye obuzibu obuliwo nze nkuba bifaananyi siri munnamawulire siri musician mulimu gwange kuuma byama byabakama bange nsobola okujja nenkukuba wagaana okuba muwala wange ne mukyala wange tegeera oli mukukwata mama abaana tekakula loudspeaker awulire olwo yatandika akuwulire oyagala kunkwaza bulamu bwange wagaana okuba ebyange kati ebiki Bulayo omusajja we Uganda wa Bulaaya kyekyo kati njagala Lupi, I'm a photographer by profession. Wa Bulaaya wa Uganda. Nakubidewa. Kati nkyolina omumanya ebisinga ebyo byonna omukulu alina byemalira. Tasobola kwogera mu kamera olwedde bamukubadde amagye ekyo naawe okimanyi singa wakwogera yali ayogerera wali. Kati ate bwatandika okupostinga ebifaananyi ebikolo gwe byabadde akuumye. Nkyolina omumanya nti omuntu aba asobola okutuuka. Omukolo guli mu bbanga ki Bulayo? Wiiki nga 2. Lupi bayi. Bannange. Gwe yakubye ebifaananyi onvuddemu. Lupi bweraba. So Bro Pixar atugamba nti kirabika nga bakoze omukolo naye mu very soon bwangu ajja kuba nti yes atwanviringira embeera omwami n'ebisigadde naye however side gye tuze tunoonyeza n'okufuna ey'enjawulo egamba nti eno episode e15 ey'akazanyo ke bayita akali amaggwa kano akazanyo kazanya ku TV ez'enjawulo naddala nga tusinga tutegeera nnyo wali eri ku Bukedde TV
omukyalo ndana n'abatanzi mwali n'abazanyi ab'enjawulo so kigambibwa okuba nti episode eno yabadde etuuse ku kaseera ke bayita ak'okukyaza omwami ewaka dena n'abatanzi ayera kukyaza omwami amanyikiddwa nga Frank abaguze bagoberera akazanyi ako so mu bumpimpi version eyokubiri etulaga nti wano we bali bagenda ku kazannyo so otundanira omukolo guno engeri gye gwatambuddemu mu kazannyo ako kabanga kazannyo nga si kwanjula nti otunuulira n'omukyala yamwegedde kazannyo kumpi naye bazannya naye mu kazannyo omukyala amanyikiddwa nga Florence Nampijja ate nga nera singa yabadde mukolo bambaga oba kwanjula kyandibadde nti abantu bangi bandabise kuba wano tulaba abantu babiri voka mu kifaananyi kino ongogyeko n'akuba ekifaananyi oba akuba ebifaananyi gwe tutalengera mabbali ene however mu mbeera eyo kuba nti yalaga omukolo gwe guli blessings I hug from God yabadde akyakoowola blessings from God why eyali muganzu ow'enkukutu amanyikiddwa nga Emmanuel Rwasa abamu muyita Rwasama Kawesi yes mu mbeera eno n'ayingira omutimbagano goba n'alumba omutimbagano n'ateekayo kye bayise okusomooza kuno yalumbye waggulu n'agamba mwali mulabyeko ente ebogola ng'embwa n'ateekawo question mark mulina ennaku ekyalo olwo ng'avuma ababiri abo woolengera ekifaananyi emu ku bifaananyi ddala n'abatanzi byatadde ku mutimbagano yes nga neera na hashtag nga nakyambadde then nekidawalimu eyo emboozi nno yabadde wali no twasobodde okufuna emboozi eno yabadde wali nnyo ng'omukulembeze w'eggwanga adde okwogerako eri eggwanga ku speech gye yakoze n'aleeta omukyalo oyo yasobodde okuba nga anyuma emboozi yakidawalimu so embeera bwetyo wetambula ye bwino ku bwino gwe tufuna wano ku nkola video njagala okukubiriza genda kadako subscribinga yesu kivuge tukyongereyo emboozi engeri okuba nga tunyumira adala mu ggwanga Uganda n'abatumufu baffe n'abantu abenje betuze tugoberera ku mitimbagano so genda ku RP Music Promotion tukolere audio video n'okupromotinga endongo yo okutambuliza video audio kolera audio ne video mu studio ez'enjawulo yes akukutambuliza radio ne TV music kosana okubukingira interviews n'ebisigadde nonya bunonyi kuno tumusamunananya anamanya birukaga 5 RP Music Promotion CEO ajja kuba kwato bajja kuba kudamu yes RP ne team ye yenjawulo so babenga bakwasaganya mbere okuba tumula omuziki tutambuza ebitone mu kiseera kino kya lockdown okuba nti yes industry labika ngeri wansi ne ate gwe omuyimbi atandika omuyimbi ali eyo yinza okugamba wayi kankwasaganya kakisa kano nyongera okuba nga tutumula erinnya lyange n'endongo yes abantu bangi balabika nga bakyali wakasoma embeera bwetyo butambula thank you so much okuba nga bali ku mukutu gwaffe guno muganzi gwenkola video kona bukonyi kado tukivuge tukyongere thank you so much